Oli ku lutimbe luva UCRG, Ugandan Community Radio and Television here in Germany. Iranga uline bale Aloysius Musayi wa kazi. Sawa ingidewo kasitoli ombalo ogwo. Ekitegeeza nti Eggulire essava lisonze. Eggulire essava eriwaliro no ligenda kuva mu bitundu byanjawulo nga tujja kusookera mu nsi z'abawarabu gye tugenda okumanyira nti abawala bannyinaffe abafuna embuto mu nsi z'abawarabu babatwaala mu kifo ekyenjawulo ne babalirika embooko ne babaggyako abaana baabwe bataddamu kulabako obulamu bwabwe bonna bona babadipootinga okudda e Uganda ng'abaana babatutte mu magye amagye g'ensi z'abawarabu ensi tujja gikunyonyola bwe tunaavaawo tujja genda tusisinkane omujaasi wa Uganda yatunyonyodde ebigenda mu maaso mu magye n'atutegeeza n'atugamba nti ebimulaba abakuba abantu emiggu si bajaasi ba Uganda wabula abantu abaava gye etamanyiddwa nga bo bali ku oda yimu kuba bukubi buli kiramu kyolaba kiri okumpoka ne people's power. Bwe tunaavaawo tujja kwengera okumanya nti Yoweri Kaguta Museveni asomboola abavubuka okuva mu nsi za Africa ezitamanyiddwa n'abaleeta mu Uganda n'abatwala ekyankwanzi n'akobateeka mu magye ng'amaliridde okuteekawo olutalo kasiggu kwabo bonna abawoza people's power era nga wakutta wakusiba wakuba buli kiramu kyonna ekigezaako mubulira people's power oba ekigezaako okuyingira mu bufuzi bwe. Tovaawo yita ku munno tugenda kubanga tutaka ebbanga Eggulire essava mu bbanga si ddene okuva natu. Tutandikide mu nsi z'abawarabu nnyabo ali ku ssimu amannya n'eddoboozi. Halo nnyabo. Wanje sebo. Tukwaniriza wano ku mpewo za Uganda Community Radio in Germany. Oli bulungi nnyabo? Yes, Mr. Bare, ndi bulungi sina buzibu okutwaliza wamu. Embeera simbi nnyo era okusinziira. Twagala okusooka okumanya twogera n'ani ono? Mukulu Bare oyogera ne Hayati Shamsa abandi bamanyi. Hayati Shamsa abandi bamanyi ku Facebook. Yes. Hayati Shamsa osinzira ludda wa? Ewase okuva ewaffe Uganda kwa right now siri Uganda. Ndi moma. Oli mumaani kati gy'osinzira okwogera naffe? Yes, sebo ndi omaani. Tusanyuse nnyo era twagala nnyo okumanya ebifa mu omaani awo bannyinaffe bali batyawo mu omaani. Okutwaliza wamu mukulu Bare sijja ngenda okwogera on behalf of emikono gyange oba baganda bange oba bendi nabo wano mu omaani. Sijja gamba buli omu nti ali bulungi kuba buli omu simanyi embeera gy'ayitamu. Buli omu wali walabye omusana n'enjuba kuba tulina bannaffe abali wano eno nga bo tebabakkiriza amasimu. Ompulira bulungi? Ne wabaayo n'abalala nga balina amasimu naye nga obudde nago nga butini. Ne wabaayo abalala ngaffe nga kati kuba kati nze ekintu nkiruddemu. Nina essimu naye mmanyi obudde bw'essimu nti buno obudde bwa ssimu n'obudde bwa ssimu. Nabaawo ne bannaffe abalala nga bamukkiriza essimu ng'alina essimu n'agikozesa bubi ne bagimuggyako. Yes, sebo. Musasulwa mutya eyo bakama bamwe basasula mu budde sente muzifuna muzijjayo? Era nga bwe nkugambe mukulu Bare sijja kwogera buli omuntu oba ssente azifuna
naye nga okusinziira kuba nina mikwano gyange bangi abazze nga bannebuuzaako okupaka ku magezi ag'enjawulo era bangi byenzize nga njogerako nembawabula mu ngeri emu oba endala era nga abasinga okuga amagezi gange gabakolera nekibayisaawo ensasula yaffe nze nga nze sijja kulenga bansasula bulungi yadde okusinziira emirimu gye tukola ssente ze batuwa ntono ekyo kyo sijja kikulemba ssente tufa ntono okusinziira emirimu gye tukola ninayo mikwano gyange bangi oli najja nakugamba Shamsa nze mmanja emyezi 4 tebanansasula ya gye bali n'abawoli abanja emyezi 5 nga tebanamusasula ate ng'akola nayogerako nebamukwata abamu ne babakuba najja nakwebuuzaako n'omuwa ku magezi ag'enjawulo like n'omugamba toddamu kola kuba ava ewaka ng'oze kola ki kukima ssente kasira nsonga lwaki nga tosasula at least bakuzza nodda ku office mulimu ewalala abamu ne bamukwata nakozesa amagezi gago kuba abamu mbawa ebigambo ebyokwogera ng'ayogera ne mukamawo nga temusse mu ggwanga temukoze eki nakuzza ku office naye lwakuba munange byembi bwe bakuzza ku office ate gye emyezi gye 5 tebagikusasula ate nga contract yo eba yeeyongeddeko oba nfuna bulwadde bwe kiri mu lwaki bwetebakusasudde ebbanga lyokoze tebayinza bagana bagamba tukyali mukozi waffe tukyali mikono gyaffe bano abantu bakyuka abamu amanyi n'okuba ng'akuzaayo ku ofiisi n'addira obaggolodwe n'amukusa n'amusula mu ngoye zo n'agamba nti omubbi ne bakutwala ku poliisi baana gye bali nga balinabo mu mbeera bweti n'alaba nga tasobola kuviiramu awo n'akuwayiriza ebintu ntunafuna engeri gyakuwayirizaamu n'akuwayirizaamu nawonsika nga sente zaziridde kyenyinza nsonyiwa okubuuza ekibuuzo kino yesabo gwe ne banno mu ndabika gye mulabika mukyali baana bawala bato mufuna ebizibu by'abasajja abawarabu abo okubasumbuwa oba okubakwata oba okukolaki ebifaanako bwe bityo bulungi nnyo nange kamwa koogera kennyini nali nakamala wane ebbanga nali lwakwanza nebaza katonda olw'omutwe gwange guno gwe yampa kuba buli kintu ekinengakubanza nakakola n'emyaka 2 nditambuza bwa kusatu naye ebbanga mukulu Bale yenyabu kuba nasooka nemmanya ekintu kimu nga nakalinya mu ggwanga buli muntu wano nze ndina okwerwanirira sina ayinza kukola ki kunwanirira teteeza enjalo olina kusooka kwerwanako ng'omuntu okutuuka ku office tekamwa koogera nali nsumbiddwako taata azaala mukama wange taata azaala mukama wange omusajja omukulu anzaala okuzaala emirundi nga 7 kuba ali myaka 7 naye namulaba nga mwekolera kuba nayimirira ku magulu gange 2 lwakuba kufa abamu abawala abamu kuffe tutya bamanyi banatamanyi okutiisatiisa nakugamba bwotakola kino eno ogenda fiira omulimu bwotakola kino eno okitega naye nga ate sometimes tasobola abiri kuba nze nayimira ku magulu gange 2 engeri gye nedifendingamu nemugamba excuse me kuba yansanga ku senki nali njoza bintu nankona bwati kabina nemugamba kikyova okukola nemubuuza kikyova okukola olwo aba atandikiriza nakonako ogusooka n'osirika amannyo oba nakonako ogusooka n'osirika akifuula akamanyiiro okitegera nakikola continually naye olunaku lwe yansanga ku senki namugamba kikyogezaako kola namugamba oli musajja mukulu tunuulire emyaka gyange naawe wetunuulire namugamba ebigambo bino wammanga namugamba tunuulire naawe nange ontunuulire najja kukola tanoonya bizibu najja kukola nina famire yange abakyetaaga okundabako tondeetera bizibu
nangamba njakuwa sente njakuwa namugamba sente zenina ndi mubativu ne sente zenfuna olwensonga nabbe waffe nga zibanga bikola ki okufuna okukolera njaka mbatu munjagala kola mu nyumba yamwe nga kyekyo it's better mumpate mu the profit na switches nandi mukambo nnyo nali siseka era yava wangambye mba not no more abawala b'Uganda temulina mune mugamba it's okay oba siri nomo it's okay I know what I am senajja n'okusima sente saakima bizibu nanneesonyiwa kasita omukambo lya first time tasobola kuddako ekyo kyonna tasobola naye kasita oseka oba owuumi oba owuumi tulina bannaffe abamu abatasobola mulimu abakaka abaana n'ogaana nakufonna ne babafosinga oba okitegeera naye abo mikwano gyange bwe batyo kyenyinza obbagamba mulimu abatalina amasimu mulimu abatalina amasimu kyenyinza obbagamba balina okwerwanako balina okwambala ebigoyogoyo ebitayinza kusikiriza bakama baabwe ng'oyambala nze nyambala ebigoyogoyo Mr. Bale kubino siinayo omusajja nti naye akima musajja nyambala bintuntu nze n'ebizigo nabivaako kitegeera nabivaako waki nja kwesiga ebizigo ndeetera ebizibu nyambala gagoyogoyo nze neyambalira ga yunifoomu gange kati kanga baana exactly nabanga sina namusikiriza wonna waliwo banafaata amasimu bambi bo kyenyinza obbakamba bwajja omulundi okusooka mbadde mbakaba alina kusuula bikola wansi bano tebalina kina kyabatwagalako batwagalako bakolera kyekyokka kati bwogaanako abakufunamu era akukwata butereevu nakuza ku office toyinza gaana kukola nakuforcing era akukwata nakuza ku office endira naffe baganda bange balina amasimu ngaali eyo bamukakaalukanya ngoba omusajja muforcinga kyenyinza obbagamba essimu mubeera ku niya bw'aba alinamu mukama we nga amulemeddeko such that amurecordinga amala nze namurecordingako oyo omusajja omuzeeyi namurecordinga ebigambo yalinga ngamba nakera ku makya ng'era nnemeddeko was the second time nyumba mulomu yange nali mulomu yange nagenda okulaba ayingidde namurecordinga nenkera ku makya bakoddamu okunkwatako eno recording ngenda giwa mukyalawo wallahi paka kaddangamu kunsumbuwa Nangamba delete it, please delete it. Shamsa delete it. I'm not going to disturb you again. Nangamba this is my security now. Era nzagula abasimu yange wembeera weebeera wamanyi ninamu ekintaasa taddangamu kunsumbuwa kati mikono gyange balina amasimu mbadde amasaba bagakozese aga amasimu ye self defense yaffe esooka kuba bano abantu toyinza kira ku makya nowaabira muntu nga tolina bukakafu tosobola era oyinza osanga omwami n'omukyala nga balinga baluganda bwe mwawulirira mu munno era bugamba omukazi nti bawansumbuwa nga tolina evidence yakukkiriza bakwekyukira bonna naye bw'osanga mukama wo omukyala n'omugamba ekigenda mu maaso n'akugamba okakasa nti ye n'omugamba n'okusimu buno era bw'obuwaayo amanya n'akugamba ngenda kikwasaganya n'akikwasaganya kubanze natuuka ekiseera nenjogera ne bakama bange ne bakikwasaganya saddamu kusombozebwa so such friends of mine kyenyinza obbasabako ensonga amasimu gaabwe bagakozese yesebo kakati kambuzeemu waliwo bannyinaffe katugambe bebisobako babakutte bafunye embuto kiri kityeyo kuba nawulirako mu Kuwait nti basiba omuntu kubanga afunidde olubuto mu Kuwait nga si mufumbo naye gyebiri twali munala mukwegale tulina okumanya kino oba kite kimansa nnaku kiri buli wamu kyenyinza okwogera kiri buli wamu naye abo bwe batyo nga bamukutte wansi kubanga yeeyagalidde kamulimu abeeyagalira ne babikola tugambe beeyagalidde tubakutte bukwasi nga yeeyagalidde n'akikola yeena afuna olubuto yeeyo kyemmanyi kati wano mu omaani kyemmanyi
bw'ofuna olubuto ne bakwata ng'olina olubuto kuba bw'obakwata ng'olina olubuto kyemmanyi wano bakukwata oba lwa mutuuze w'omwana oba sima omwana kasi ofunye olubuto mu nsi yaabwe bakukwata ne bakusiba naye nga bamaze okukalakata ku miggo tebamulaga kusibulayo bwe batyo bamala kukalakata ku kibooko ne bakusiba ebbanga endala ng'oli lubuto mukomera nomala okuzaala omwana we toddamu kumulabako omwana we bamutwala mu magye then ne bakudipootinga ne bakuzza ewammwe ate ekyunga sikiwulira nga nako katonda omwana bamutwala mu magye toddamu nakumulabako toddamu then muba ofunye omukisa bamu babattirayo naye bwofuna omukisa bakukwata ne bakutikka ne bakuzzaayo ewammwe naye nga kati lwaki oba omuwala lwaki oba weesooka mu shiiti eyenkanidde kuba tuva e Uganda nga bamala mposi nga bamutera nga batubrifinga okukyakuma kwatumanyi kyakuleese naye kati oba nga wajja kola lwaki atuwambagatana nalumbe lunaakutta nakyo owambagatana ebintu ebinaakuleetera leenya kati kambuzeemu mutambula mutya okuva e Uganda eyo mujja mu mateeka oba bakukusa kukusa okuyingire kweyo ensonga mukulu ba ekyennyinza okuddamu nze nga Shamsa nagira mu mateeka kuba nayita Ntebe waliyo bannaffe bakukusa bebayise Kenya era kyovola bebamu kuba bonaabona kuba baagenti baffe abaana bamu bebakukusa most especially bebayise Kenya baba mukukusizza kati bakyasinze abaana bakyasinze n'okubonaabona olw'ensonga baagenti baffe ddukira eggwanga liba terimanyi nti okoze ki ofulumya ente oli eno okitegeera kati otuuka eno n'omukubira kuba nze nina mukwano gwange nina gurupu yange ya WhatsApp ina omwana gwe twakayamba yakaddeyo era yajja gyendi ng'ali mu buzibu nenkikwasaganya naye ninamu abantu bange kale abampuliriramu etukikwasaganya naddala naye nga nawe bamuyisa Kenya okitegeera omuwala oyo nga eyamuddizaayo ndikuwa example kwawo bwe bakukusa oyatuuka eno mukama we yamukabasanyanga ompulira bulungi ng'amufoosinga kuba omundi ogwasooka bambi nga bwenkugambye okuba ku ofiisi yakuba ku ofiisi ne bamukima ne bamuzaayo nga bwenkugambye oba tolina bujulizi tolwana bwongerewo ompulira era bamutwala ku ofiisi omuwala bwe yagamba tayagala kukola aba yebase kibi n'abagera bingi kati olwokuba abatalina bwogerero jjukira ofiisi ye n'abasinga obungi bawarabu bwe tulina mu ofiisi zeenu bamukwata ne bamuzaayo baagana olwensonga bamanya nti e Uganda newanaakola ki talina agenda kola ki talina agenda muyimirira abasinga obungi aba agenti baffe abayisa abaana e Kenya bw'atuuka eno nga kiwedde ne bwomukubira simu ng'oli mu buzibu yakugamba kimu wagenda kolakola guma buli ekijja naye nga tamanyi mbeera ki gye buyitamu okitegeera ye naakugamba guma ffenna tuguma nze kati ngumi naye ngumi olw'ensonga eyo ensonga ye nga gyesalako naye embeera mukulu bbala ey'okuba nga bakukabasanya eyo embeera kintu kirala nnyo tekigumiikiriza lumu ekintu kyoyinza okugamba muno nti guma like oba kola nnyo nti oba bakuvuma oli oguma talina kye biyinza kujjako ate okukola automatically twajja kukola oba talina kyakukola ne mulimu embeera kati oyo omuwala baaliyo omusajja amukozesa nga yamusibire mu kasenge ng'amukozesa amutulugunya tamuwa mmere nga yenna aweddewo era yagenda okujja wane nga n'okwogera omuka omuwulira asika musike kuba olunaku lwe yasembayo okugenda ku ofiisi bamugamba woddaano tugenda kukuba emiggo ng'anya ne banne baalaba ali be bakuba era yangamba Shamsa ku ofiisi yo sobola kuddayo kuba nange nalabye okubanga bwe nzirayo oluutu endala bagenda kunkuba ate nga nalabye be bakuba ne mugamba katukoze kenangamba nze njagala kuddaka alhamdulillah nagenda nempisa omulanga gwange mu gurupu yange naye simanyi nti mulimu abanene ne bannyamba era omuwala yazzayo waka yakamalayo kati naku nga 3 tanaweza na wiiki kati simanyi oba olina connection ne bannayuganda balala okumanya bakwataku naye nga kinjala okubuuza nti
mu baana abakolera eyo mu Bawarabu waliyo abaana abalina kye beekoleddeko eka nti oba azimbye ennyumba oba akoze eki ng'alina kyafunyeeyo? Nze nze example. Okay. Nyinza okuwa example nze nga nze naye nawe yakugambye ffenna buli omu ali wali nalina ebigendererwa bye. Kyesigana kulimba kulwa bannange abala mu Kulubbaale mulimu mikwano gyange abaganda bange abatuuka eno ne bava ku mulamwa. Okay. Mulimu abaganda baffe abatuuka eno ne batandika okukolera omanyi bw'oba wakatandika okukola emyezi gino egisooka oba omwaka ogusooka buli akusaba ssente wakozi okola ki nga bw'oyagala. Oluusi ng'oba olaba nti bbanga okyali naddene naye nga oba olaba nti bbanga okyali naddene naye nga tomanyi maso oba contract onoogimalako oba toogimaleeko ofuna bulungi. So kati mulimu abamu oba nga yaleka musajja waka n'akola ssente nga aziwa musajja n'akola ssente nga fine. Famire zaffe zitwetaaga batwetaaga abamu twajja kukolera famire naye tulina okusooka okwerowooza ngaffe abantu okitegeera. Olina okusooka okwerowoozaako nga ggwe n'ogamba fine jjajja kuba nze njogera ku jjajja yayankuza jjajja wange ansabyeyo kaneeno naye nze nange ninawo kaki ensi emyaka gye mmaze mu omwami ebiri nkoze ngenda kulaga bwe naddayo nagenda gamba emyaka gye mmazeeyo kyenkozeeyo ya ensi egenda okitegeera. Nze mukulu Brayan nze nashamsa ku kasente akati kenfuna sijja kulima nfuna riyals 7 eza wano naye mwezi omwaka nabaluka banteeka ku riyals 8 Uganda emitwalo 7 mu giijo okitegeera. Naye nze nashamsa kyenyinza okwogera oba kyendabawo nze nagulako akapoloti kange ng'omuwala naye akapoloti kange nina sister wange nina business naye zenkozemu naye agenda n'akalira ebintu ansalira endiboota mu wine zengatto nazisuubula like that nensuubuza bwentugerera sijagamba nti bantusolanye naye at least nakakola kakakatini and mukapoloti kange tandise okubaako kyenkolamu kumbadde nyange yasibamu nzimbemu ekiyumba ky'enkoko at least nsooke njira nkolamu like farming bwentyo mpolampola nga ntambuza naye kyenyinza okugamba mu mikwano gyange ng'abali eno okusooka eddala basooke tulowoozeeko ngaffe adde akasente tufuna katono tukatetenkanye bw'obanga ofuna emitwalo nga 6 omwezi nkimanyi omwezi gugwako tutwala oba 6 oba 7 oba 8 naye nga 8 ekyo kuffe nga famire ye zitunuulidde oba nfuna abamu kuffe tumanyi n'okuba n'ogamba nze manyi okwesiba nagamba kati myezi 3 sigenda aweereza ssente waka njagala kino abalabalamu njagala kino kyenjagala era nenzisiba ng'oli ne wajja nagamba Shamsa neetagayo kino mugamba tebanansasula naye nga nze nina kyembala naye ate nga kyembala ekyo naye kiba kijja muyamba. So ofuna akasente ako bamitwalo 8 oba 7 abamu kuffe n'omulaba like myezi ekubakubuza nga tonnaweereza ssente oba okitegeera oli naazikubuuza naye fayini yadde bakale baba bazitunulidde naffe twerekereko n'oba ozitereseko emitwalo 3 abamu balina abagurupu yange ya WhatsApp tulina ekibiina kyaffe at least nabagamba tugulewo ekibiina kyaffe okusinziira ku ssente zetuna tusabirengayo emitwalo 3 ezo zo bw'oba n'ekibiina kyo oli mu kikufu kuba zo ziba compulsory oba waka ofiisizza oba waka olwazizza kiba ku kikufu osinga okukola ki oterekayo ssente naye ate ezo ssente ziba otekayo teziba zange nga Shamsa ziba zizo era bannange abakirimu ekyo ekibiina kibayambye ate kale yadde emitwalo 3 naye nga manyi gajja muyamba. Mikono gyange ab'enjawulo nga bagamba Shamsa mpereza ssente waka ssente zange baziridde sina kyennakoze ngenda kumalako abo batyo nemba kumanya ne mbagamba nina kasaako kange tandika oteekayo emitwalo
tufuna obukadde obutuufu oba tufuna obukadde bubiri oba busatu ku buna at least wajjayo obukadde obwo obusatu ofuna kyofunamu ekintu kyokolamu nga kyawamu oba okitegeera sente zo zikwata nga zawamu nozikolamu ekintu nga tamu kyenyinza okwogerako eyo ensonga mukulu bbaala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to SS for Tours and House Servants. We have different workers from different countries accomplished of doing different jobs including English teachers, lawyers, secretaries, cleaners, chefs, babysitters, drivers, and those ones who can care for all women and men. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We the SS for Tours and House Servants Sila Hadamat Manziria. We have workers in all different categories. And for more information, you may contact us in our offices. You're most welcome. We have workers from different countries including Philippines, Ethiopia, Kenya, Uganda, Ghana, and Nigeria. We are located in Salcrash, Maadi, Canada, and for more information, you may contact us on our telephone numbers +20 12 02 75 25 61 or +20 11 43 72 95 38. Or you may contact us on our email sejingosaidi@gmail.com. We will be glad to hear from your positive response. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati olabika tokyali mwana muto era okyalina amaanyi magezi ki gowa bawala banno abasomye Kampala ne bamaliriza ne bafuna amadiguli tugambe naye wali mu Kampala bambi tebana byakukola onzirire mukawo kati ndasomye yange mate. Okay, olabika nti oli mwana muto era okyalina amaanyi agakola. Yes, mbadde mbuuza nti magezi ki gowa omwana omuwala afulumye Kampala afulumye university bafumye ludda wangi akyanonya ebyokukola omwamagezi ajje Oman abeeko kyatandika nsobola okugamba bw'abanga nga bongambye nti afulumye university afulumye eki nga talina kyakutanga talina kyanga otunudde bendi okwogerako bendi okuwa advise okujja bibano nga amaze okusoma obanga atunudde wakane mu kibira nga ansa alina kitegeera fenna abawala abali eno mu maana wakati nze kambeereko example nze ali eno sijja gamba nti fenna tuliyo lwako abamu kufe tetuliyo tubalwakwagala nti tuliyo lwa mbeera tuliyo lwa kunoonya bulamu naffe twagala okubeerako obulungi naye okubeera e Uganda mukulu bbala okubeera e Uganda ng'oli aido ng'oli muwala ng'oli nga tolina mulimu nga bw'okyogedde I rather advise on ajja akole okusinga ebanadde mulimu abawala abatuvuma balaba ku Facebook kitegeera ayimya nagamba batuyita kadaama muli eyo mwoza amasowaani mukomba amasowaani mwoza toyi mulya mmere gikaliddemu. Yes, we admit tuyinza okuba tubikola ebyo naye walwambe tusinga trust me bwe mbanga kugina emyaka gyange 22 Mr. Bale nina plot nga wali omukyala munnanga ali myaka 3 nga talinayo wadde wayinza okuyimira nti alamuze nga tasobola nakulamuza oba okitegeera. I advise those guys babanga ayise emikono mituufu mba advise nga bajje bakole naye ntya babaze ng'atuuse eno nga tannaba kuyingira ikuti kugendo kyalina okusooka okuleka bw'abanga ayina obusungu buyitirivu ayina osooka n'abusibako n'asooka n'abusibako n'abuleka ku kisaawe Entebbe. Tulina bannaffe abamu nga ye yamanyira ekintu ky'abasajja oyo naye bw'aba tasobola oyo sinza mu advise nga kujja nga nga gwe amanyira eby'abasajja nga gwe olina obusungu bungi kubanga n'abantu bw'oba tosobola kontrolinga busungu obwo wekanga obudde mu buzibu
ate abantu bwe batyo nsobola oba bwe babanga tebalina mirimu bali idle mbakubiriza bajje tukole okusinga tubaledde tufuna kale sente ntono naye okusinga okubeera Uganda omwezi ne guggwako ng'otunula baffe abawala tukula buli lunaku addiwa oba okitegeera so abanga alabanga tukula ffe tuba tetulinga basajja omusajja ne ku myaka 3 asobola okwekulaakulanya naye ffe emyaka 3 oba oweddemu kuba bw'oba ng'oli myaka nga 2 ng'oli myaka gyange nga kangeza n'abaganda bange abali Uganda ngali myaka gyange 22 ng'oba oluusi wakasente zagana ng'okusoma tewali naye nga nojja nabagashamsa nongamba shamsa mbadde nsaba mpisa emikono gye wayitamu okugenda eyo nga giri kancoka abavubuka nakyogere mu ngombe yavuka nga giri ku alaali ogenda yita mu alaali nga oyita mu makulu matuufu ogenda yita ntebe ogenda kukola lwaki mba simukkiriza nadda nakola Uganda oba okolayo ki mba nkuadvisinga nojja n'okola kasita ojja nga biri byankugamba ebitadde wali olina okusobola okubanga obusungu buli wansi nga yadde olina obusungu olina engeri gy'okuntuulira obusungu bwo ekyokubiri olina okuba omugumiikiriza ennyo olina okuba nti ebyabasajja byo nga byo kuba otuuka eno ebyabasajja olina obyesalako n'obiteeka wali obulamu kuba ffenna okulijjawa mukolo byonna banamenti n'obusimu obwafa nabijja n'embirowoozo byange nembisibako nembikasukairi kuba namanya ne bwe nakola ata size kunoonya musajja teri musajja ne bwe nakola ata nemeteeka mu mundu nga teri musajja my body sinagenda kyusaawo lwaki bankalubiriza omuganda agamba ekitaawo tekikaabya mwana muto bwe kiba tekiriiwo lwaki mbankaaba bankaba so I advise those guys abali tukole kale bajje banoonya bajje banoonya entandikwa kuba ojja kwagala ogenda mu America nakupata 10 okutwalayo okitegeera nga tobulina so kangamenti gano tuli kunoonya madaala bajje tukole I advise them to come kasi atukira amanya ekimulese nga tajja kuva ku mulamwa n'omanya ennaku yo nga bwekiri nti wali e Uganda nga tolina mirimu ofuna omukisa omuntu akutteko oli mikono mituufu tuusi eno balinako oba olina kumanya kyakuleeta kasito okola ebintu ebyenkugambye baale ebyabasajja n'obiteeka wali n'ocontrolling obusungu bwo n'obeera mugumiikiriza n'omanya ekikulese n'obeera n'ettagetizo wava emyaka 2 ogikalako nga shamusa bwagimazeeko nga tofunye buzibu bulungi nnyo negigwanako noyongera namu tusanyuse nnyo kuba tusobodde okugerako ne shamusha jasaba tubadde tukulaba ku Facebook awo era tuweza okukubirako ekyama nti wano mu German olina ba followers bayitirivu oba fans bayitirivu yesaba tukoma wano kwa kusuyusiara gini yetu ongere n'obulala obutuwaayo awo Facebook yesaba tujja kusanyuka nnyo abatamanyi shamsha ogenda kugenda ku Facebook olekamo enya shamsha hayat ojja mulaba omukyala mulungi amata ajja kuba akubulira ebifa mu nsi z'Abarabu awo kati kusiibulire wano olw'obudde yesaba sanyuse nnyo nange nsanyuse nnyo mukulu baala okujjako akantu kange akatale okusooka nsooka kwebaza webala nnyo okundetako bawala bannange akalowoozo kange kembadde njagala kembadde nsaba oba omukisa nsembeyo nyogereko eri bawala bannange special abali e Uganda nti bave mu kunyooma emirimu bave mu kuyisa bave mu kusilayinga bave mu kuyisaamu emirimu mu maaso omanya okuyisaamu emirimu maaso oba okifuna omulimu gwonna ogubaguze badde nsaba bagukwate kuba mukatono bagamba mukatono mwe muva ekinene ebintu byonna byakwata na bugumiikiriza na kwambuka madda akwata ina teri muntu ali waggulu neno tukola mbimba tukola mbikaya nero oyinza genda ku fulo gy'osobako ng'obuuse bubuusi era tumala kwambuka madaala
mbasaba baleme kunyoma mirimu bw'abawo ne chance ayajja kola bajje banoonya entandikwa egenda obbongerayo kuba sisuubira nti nze mba nvudde wano mu Oman nti nsobola okudda mu Oman at least nfunyewo entandikwa kuba dongi nabo byankoze nate nsevinzewo akasente kange akatini akagenda okunyongera ate ku ddaala eddala oba okitegeera then nenkubiriza ne bawala bannange abo bendi nabo betukola abakirimu ffe abakirimu abakikola akalowa kayinza obbawa babeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna ezze babe bakama baabwe ebitiibwa bakola ekyabaleeta bakolina okukola beekwasa nnyo Katonda bakimanye nti tewali mbeera yakubeerera tewali kitagwa eno tuli bagenyi ogenda kukya ku masate nga tuwaffe ng'ate tufuusa ebyokulabirako eri abalala kasita tukola ekitatuleeta ne tusigala ku mulamwa ogwatuleeta kasita ojja ng'olina tagisi ng'olina ekyakuleeta banzikiririzeemu ebisaala ebi mu maaso bitangaavu babeere bagumiikiriza abo balina bakama baabwe nga babakabasanya babasumbuwa abalina bakama baabwe nga tebababa byakulya ze mbeera zenye zigamba abaana bali mu mbeera gye ndimu ezitagumiikirizika kuba toyinza kukola enkola gye tukolamu toyinza kukola nga abalina bakama baabwe nga babakabasanya tebasirika kuba waanaasirika bwe banaamukwata ne banaamusanga nga bamufuusinze tebatalina wakukyejjamu mbadde nsaba at least badde ku office nga batuuse ennyumba paka wanaafuna ennyumba gyanaafunamu emirembe ke kalowoozo kange kenyinza obbawa kale nnyabwe otulabire bonna mu Oman esebo tweyanziza nnyo ebyo tubijje Oman munsi z'abawarabu mukyala Shamsha Hayat twetwogera mu kuna ebitereevu ku ssaawa eno njagala tugereko mu mirango tumale okusanyusa ku bakama baffe batuwa ku ssente abatubeezaawo tusobola okubaweeza bimulaba bwe tunaava mu bulango jagenda e Uganda tusinkane eyayogedde n'omujaasi mu ggye lya Uganda atubuulire bye yamugambye tovaawo okyali ne Baralosius wano ku UCRG TV. Wategedde ku mawulire amasu okuva wano mu Munich. Caesar Baram Events Munich ezenyo every day and every boy I can't stop following go by I'm every day and every boy I can't stop following olagana n'abakugu abategera events wano mu Germany ng'ofuna ba DJs abalina technology ow'omulembe sekyo kyokka naye n'okusunsula emiziki gy'abannayuganda egyakatuuka wano mu Europe kuba essimu eyo wammanga oyogere ne Caesar akuteekera omukola awo mu Munich ebeera embaga akube kubatiza ebe grill ebe conference awamu n'emikolo gyonna omuli discos birthday parties buukirira team Caesar Balam Events Munich in Germany ofuna ekyoyagala. International Hospital Uganda Foundation bakwaniriza mu lukuŋŋaana lwabwe olwa bonna olunaabaawo wakati w'ennaku z'omwezi 18 na 21 Oktoba 2018 mu kibuga Gothenburg eky'e Sweden. Olukuŋŋaana lwakubeerawo ku mulamwa gw'ebyobulamu ogugamba nti tuwa omukisa ogwokubiri eri buli muntu okubeera n'obulamu mu Uganda. Olukuŋŋaana lwakutabagana okubaganya ebirowoozo okugabana eby'obukugu awamu n'okutema empenda z'okusakira foundation. Okwewandiisa okwetaba mu lukuŋŋaana luno
bigenda mu maaso ku mukutu gwa www.dihuf.org ku $325 zokka buli muntu. Ng'ensimbi za kukola ku by'okukozesebwa mu lukuŋŋaana ko n'ebyendya ekyemisana n'ekyeggulo okuva ng'ennaku z'omwezi 18 paka ng'ennaku z'omwezi 20. Kuno nno kwe kujja n'okuba ekikujjuko mawuuno ekinaggalawo olukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 2 okunaabeera omuyimbi Eggulire. Ira tukigale kino tukigale ira tukigale n'abalala ga Governor S oba okumanya ebisingawo okuba ku ssimu +46 321 320 90 oba +46 730 396 309 tosubwa ira tukigale. Halo mukulu Bbaale, amannya agange nze bampita Nambi Betty, nzaalibwa Busoga ku kyalo kye bayita Magamaga Kagoma Buwenge. Nnoonya taata w'omwana wange nga omwami oyo bamuyita Godfrey Mpendo, nga taata we ye mugenzi Joseph Akuze ne maama we ye Jane Akuze, abatuuze ab'e Kagoma ku parish. Taata we kati yafa emyaka giweze. Taata w'omwana wange ono Godfrey Mpendo yabula ng'omwana wange wa myezi 4. Kaakati tukulungudde emyaka 25, naye nga yagezaako okulaba nti agenda e Bulaaya mu mwaka gw'93. Kati saamanya ngeri ki gye yabula. Nze naddayo okusoma, nagenda okudda nga bagamba nti Godfrey yabula, naye ng'ate bwe bamanyi nti nze manyi gyali. Kaakati nsaba omuntu yenna amanyi omwami oyo Godfrey Mpendo ku kifaananyi ali mu t-shirt enjeru n'empale eya gure. Abo bonna baganda be, kuliko Richardin, nekubeerako Jacqueline, nekubeerako Joy, je yali mu gomesi emyufu, naye kati abo baali bato. Naye recently bwe nafuna ekifaananyi ekyo ne baŋŋamba nti yakyusa amannya. Osanga nga waliwo waali naye nga yakyusa amannya ku bino ebyaffe eby'ekigambo. Godfrey Mpendo wonna wooli, omwana wo ayagala kukulabako bulabi. Oba olina famire, gezaako olabe nti odde emabega. Abantu bo bonna beeraliikirivu, banoonyeza, maama wagezezaako, nange ngezezaako, naye sijja kugwamu maanyi. Bw'oba gy'oli mulamu, Mukama ajja kutuyamba olabike. Nze amannya agange Nambi Betty, nga nzaalibwa Busoga ku kyalo kye bayita Buwenge, Magamaga Kagoma parish. Usaawa eno njagala tutuuke Kampala tusinkane omwami omu eyasobodde okugerako n'omujaasi omu mu giri ya Uganda ya UPDF, n'amunnyonnyola ebyama eby'enjawulo ebiri mu giri ya UPDF, era n'amutegeeza nti abakuba abantu embooko si bajaasi ba Uganda wabula bajaasi abajjibwa e Rwanda, abajjibwa mu Central African Republic, abajja nga tebanya wadde Oluganda wabula nga balina order emu yakuba muntu ayambadde ekimyufu, yakuba buli mutuuze
awatali kusaasira nga bo okusasulwa kwabwe basasulwa okukola omulimu ogw'okuba bannansi nga sente zibasasula zezo bannansi zebawamu emisolo emikakali okusobola okubeezaawo Museveni mu buyinza. Sebo ali ku ssimu amanya n'eddoboozi. Yes, basebo ne banyabo. Sebo nfunye omukisa mulungi nti wali omukwano gwange omu ali mu magye. Otyo agambye nti sogera erinnya lye naga nti creating white brown white. Okay, Brayan White ya. Ono n'erinnya lya Bobi Wine. Mpulira. Okumuggyako ffeemu mu bavubuka banne. Mpulira. Nga baagalemu era ng'okukkakana kalina okuba nti kamutta. Brayan White Museveni bw'akatuma. Otyo kakati mission ey'okutta ko kennyini mbu kekaali kalina omwettira era ke baagamba nti wuuno wano atudde wano mu kupapa kwako nga bamaze okukazigira nti wuuno nekakuba essasi nekakuba mu Kawuma era emirimu bagikajjako awo wennyini kuba kaagamba kagenda mu mutta ekale mu mutta omuno ne bagikajjako taddangamu kuwulirwa era omusajja nangaye nti temugenda kuddamu kuwulira Brayan White. Otyo n'agamba nti yatumibwa kutta bakutuma kukola kintu ekyo nekiggwa era nga omulimu gukulema oba mission endagaano gye twagamba okuva mu ddyo kati olwaleero batutaddewo batutimbye Black Catherine ne Bobi bagenda okutandika okugaba ssente ezo era ne wali mubadde mulaba nti buli muyimbi alwala Bobi ng'agende wa Museveni ng'amuwa millions 2 mugenderere nnyo engaba ssente Museveni z'abadde agaba ng'aziwa Bobi amuwa 2 ye budget gye yamugamba buli anaatera okufuba afudde ng'oyagala okutuma ye yagenda buli muyimbi yenna abadde ali mu ddwaliro buli muyimbi yenna abadde afa ng'ajja ne millions 2 okuva wa Museveni kati kye batandise okukola bagenda wa Biriga bagenda wa Kirumira bagenze wa Kasimu Kawuma bagenda nga bakikola biti agambye nti sente zino siza kuba nti balumwa baagala kukomyawo ffeemu si mubi ne bamwogerera era n'agamba siini zonna nakutta kwonna Museveni akumanyi ne batta Abiriga yadduka mu kuziika yaliwo Kirumira abadde tannaba nakuttibwa ngono ali mu kkubo okwokya amasimu Museveni yali mu kkubo bakwata omuliro gati bategana nakwata bbanga ddene Museveni yali atuuse okuva mu State House distance emujja Nakasero nemuleeta eno Kasubi ku Masiro nene naye mu dakiika tono nnyo yali atuuse nga n'abasajja abo abamukuuma baali baatuuse dda kubanga bemuddayo mabega ne mutunuulya amawulire ago abasajja abaakuba abantu amasasi baali mu jeans ne leeya ensaati enjeruyeru kitegeeza abakuumi ba Museveni baali batuuse dda ku ssiini bagenda okwokya agenda okutuuka nga basamba amaze okusaggula era amawulire gaalaga abantu bonna nga beebase ku ttaka omukulembeze yabadde yatu ayinda mu mission ey'okutuuka awo ne bagookya agambye okuttibwa kungi nnyo kubaddewo ne Kirumira ne Kaweesi agambye nti okutta Kayihura yali akumanyi yamukubira essimu confirmation okyaliyo era ne Kayihura naye n'akiddamu okufiirwa tinadde nakamala okwogera naye mu dakiika 15 ne bamukuba naye abamukubye tubakwatidde Kasese dakiika 15 mu dakiika 3 Kasese babakutta so distance eno eva e Kampala okugenda Kasese
kiraba nti byakufuulinga byakubuzaabuza naye agaye nti gavumenti emanyi okutta kw'abantu era nagaa nti n'abantu ababakuba kibooko nga bannayuganda si bannayuganda UPDF yagaana okwonoona erinnya lyayo era nagaa nti aba UPDF babaayo ne boogera nti no bosi twalina musango is true naye ebinise balimu amagye ge yaleeta okuva e Rwanda gegabakuba kibooko n'agamba abantu abakuba abantu emiggo si bannayuganda baleete kutta linnya kukuba bantu naye nga yo UPDF n'agamba bali mabega wa people power era magye ga ggwanga bwati waŋŋambye tumaze kayana n'okukakana ne ŋŋamba kanki bagambe buli muntu yenna awulidde message eno gyongereyo amagye agatukuba si bannayuganda ne bw'oyogera naye olulimi tajja kutegeera bamugambye kuba tukuliiko wa UPDF gwe tulaba waffe amagye gambadde uniform etali yaago baddugavu nga ffe babagambye kuba mukazi mwana kuba Eggulire essava uli kutuusako kuva mu studio za Ugandan Community Radio in Germany mu kibuga Munich. Tukuŋŋanya amawulire okuva ku bannayuganda bonna gye bawaŋŋangukira ne tumala ne tukuuma ente zaabwe wadde babeera bawanze muliro. Tuulika tulako ebisebuka era nga tukozesa satellite ez'omulembe tufeefetta buli munnayuganda waali ne tumutukako n'atuwa amawulire nga yennyini ya ripootinga tulengera ensi mu angles ez'enjawulo nga tukozesa tekinologi aliwo tuwandula muliro ku buli nsonga eriwo mu ggwanga nga tutuusa eddoboozi ly'abannayuganda naddala abo abasasanira ensi yonna abadduka ekibambula ky'obufuzi bw'obuwumbula obugenda mu maaso ku ttaka lya Uganda. Yimba yonna gy'oli mu diaspora olipootinga embeera gy'olimu satellite zaffe ez'omulembe zijja kuba zikutuukako zituuse eddoboozi lyo ku balyetaaga. Ky'olina okukola kuba essimu ezo ku lutimbe mu studio za UCRG TV in Germany oyogere ne Baale Aloysius ajja kubibatuusaako. Nakati okukkaatiriza ebyo katwogereko n'omujaasi omulala wano naye atubuulire by'amanyi. Njagala okubategeeza guno mulanga ekiseera kirabika kiweddeyo Uganda bagenda gikuba ku ttaka yonna batya ng'ate sibakubye bizimbe byabwe naye nga basanjaza abantu kwegamba mu 7 okutandika n'omwezi oguwedde oba emyezi nga gyegyo emabega esimanyi aleeta abantu okuva e Congo, Sudaani, Rwanda, Burundi, Somalia. Ate aleeta omujiji omuto ogusobola okubulira mu baana baffe nga kizibu okwawula abaana abannayuganda n'okwawula abagwira. Abaana abasinza okuyingira wano baana baliva mu myaka 16 kutuuka ku 2 nga bonna baddugavu. Amawanga ago gonna gayingidde mu Uganda kakati bwe gayingizibwa mu Uganda bayingiza buli lunaku emitwalo 3 emitwalo 4 situmanyidde ddala kati ali mu bukadde bumeka. Ekitegeeza abantu abo baleetebwa batwalibwa bukolokolo ku ekyankwanzi ne babatendeka emmundu. Museveni yeetegekedde olutalo nga si lulangirire. Kino kimanyiddwa era abantu batandise okiraba naye bakyakibuusa amaaso nkibabuulira mu buntu nti guno mulanga ogwa ddala tugenda kufuna genocide egenda okusinga n'eye Rwanda. Bagenda okututtira abantu baffe ku nnyumba era nga Museveni mumalirivu amanyi nti alemeddwa naye yagamba nti akapapula tekasobola kumujja mu buyinza. N'olwekyo yagamba nti kota pini evaamu na pini
na gutaki evaamu na pini na kota pini okitegeera evaamu na nyondo n'olwekyo waliwo omusaayi omuyitirivu okugenda okweyiika nga gw'amaanyi ddala Uganda tutuka okugyegaana mu kiseera ekitali kyewala balina obusungu bungi Museveni ennaku zino alina engombe egamba my country yagamba tasobola kugita era kyova laba nti atandise okutta abantu lubona misana ate nga y'omu yasooka ku siini okulaba nti okakasa nti gundi afudde naye mu malirivu yagamba talina gyadda okujjako ng'amaze okusaanyaawo Abannayuganda bonna era abantu baleese mu mawanga ago bonna baleese basuubira okusigala mu ggwanga lyaffe. Mukama akuume. Gwani ayogera bino abayogera teboogera amannya gaabwe tajjankubise mu matu naye nga ebigenda mu maaso e Uganda ebintu ebyo si bipya byali baddewo batusomberako ku banyanya basombye ku baki basombye ku balibiya basombye naye time bweba etuuse ekyo bibatiisa obudde bwanga bweddeyo buba buweddeyo waliwo ekigenda mu maaso soon or later mujja kukiraba. Eggulire essava eryolwaleero bwetoberabise nga bulijjo teekerwa baale Aloysia Ssabayekera nze mbadde mu mitambo okukwanjulira mwebale kubaawo bulijjo temuva ku UCRD TV ekutuusaako eggulire essava.